po kigudde waani nga buli kimu kisaanyeewo nga kiweddewo. Nabbambula w'omuliro akutte ennyumba y'omutuuze ebintu byonna ne bisirikiramu era nga bannyini byo tebakyalina bebegikaluba. Tugenze kuwulira tuwulira ekipaluka mu nnyumba ogenda okuyingira nga omuliro gwonna gukutte nga teri asobola kugyamu kintu yadde n'ekimu. Tetulina ke tusigaza mmere bijanjalo kasooli byonna. Bino bibadde ku kyalo Buguvu mu Gombola Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga era ng'ennyumba eyidde ya muzeeyi Muteete Sadiiki atugambye nti abadde mu maka malala amawulire gye gamusanzira n'asaba bazira kisa okumudduukirira. Ennyumba eno eyidde nze mbadde siriiwe mbadde Kirindi gye mbadde ndinayo amaka gakubiri naye abaana baze kungamba tenyumba eyidde nenjagala kuwakana tenyumba eyidde enene ivudde kuki kale we tuvuddeyo ne tugamba ngenze kutuukako wanasanga ebintu byonna empale zange zonna bibaddewo mu bintu byonna biyiriddwa. Omuliro guno kiteeberezebwa okuba nti guvudde ku batule ya sola ng'omu ku batuuze bwatulambululidde. Mbadde wange nga mpulira nti mukodimi wange ennyumba eyidde sola yeekutte ennyumba yonna neggwawo kyokka ng'ate budde bubadde bwa misana ssaawa 7 ne bannannyini nju bagamba sola evuddeko obuzibu nga sola sisitimu yonna eri munda mu kisenge omukutta omuliro. Mukyala Muteete atugambye nti awulidde ekintu nga kibwatuka mu nnyumba agenza okutuuka okubako byadduukirira nga mu nnyumba byonna biweddewo. Tugenza okuwulira ekintu kitulisa mulundi gumu mu nnyumba tu kati ne tukola ki ne tudduuka ogenda okutuuka mu nnyumba ng'omuliro bwe guti nga gukutte kati tulina nawe tuyita kati nenkuba enduulu. Ono asabye bazira kisa okumudduukirira kubanga asigadde mu bbanga ng'abadde aliko n'obusente bw'emitwalo 8 gy'abadde mu nnyumba najjo ne gijjiramu ate nga yabadde azeewoze nga school fees w'abaana be. Emitwalo 85 zibadde mu nnyumba omwe zijjiriddemu. Mbadde nsaba esente ezo zaali zaaki nazeewola nga zinyamba ki mu bibiina ngenda neewola mu bibiina zinyamba okuzaayo abaana bange ku ssomero n'okunyamba ebizibu byaki by'amaka nga bw'obiraba. Naye kati zonna zisiridde sisigaza wadde akagoye wadde akaki byonna biyidde. Abamu ku badduukirize batubuulidde engeri gye basanze omuliro guno era nga basanze akaseera akazibu okuguzikiriza. Tusumbuye nga nze omu mbaddewo mu bataasa omuliro ogwo tetulina kye tweyambisiza okugyako amazzi na nfuufu na musenyu. Nze ng'omu mbaddeko kwaba basitula omusenyu era bambi omukono gwange gumu ne gujja ekitundu. Batule ebadde ejjudde nnyo omuliro neeyabika era weeyabise enju yonna neekwata omuliro. Engoye engeri okutuuka wano ekiyitibwa lugoye mufaliso oba obuliri na buli kintu kyonna mu nnyumba bagezezaako okutaasa naye ku nnyumba ennamba bataasizzaako nsawo ya kasooli. Ye ssentebe w'ekyalo kino avumiridde aba kampuni ya sola ababawa amasannyalaze ne bamala gawayalinga ekintu ekituuse n'okwokya amayumba g'abantu. Sola zino ze tugenda tugulirira bannanga abantu begendereze nnyo sola ze bagula zijjirako oluusi baatule zitali nnungi pano y'amaanyi baatule ennafu kubanga bw'olowooza mu nju omutabadde eki. Abatuuze basabye abasola okubayamba okubayalingira ng'obulungi kubanga mu kubawa amasannyalaze babanoonya naye ng'olufuna obuzibu ate tebalabikako. Sola bakuwanga eyaka kuba ennaku nga 3 eyaka bulungi bayita ebbanga lya mwezi gumu ng'ebiri eyaka ezikira so ono abakikola batana kyakola ki kyategera gwe wagimuwa sibanga olukola ki oba nakyo ekimanyiiko baleme kukomaako nekufuna nga ssente bateko kulambula nga sajja bazigabye. Ebintu byonna bivedde mu nnyumba twekye bakumizaamu yadde n'ekimu wabula tusaba tulina kye tusigaliza abaana basigadde bwere. Mu Kiibi kameramani yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Abatuuze batudduukirire ne batuyamba naye tunyoleddwa nnyo ebintu byaffe bingi bifudde biweddewo. Biyidde byonna tusaba